Embeera ebadde ya bunkenke ku mbuga ya Ssaabasajja Kabaka ey'e Kayunga mu Bugerere. Ekibinja ky'abantu ekibali kyolekeddwako ab'emmundu bazze ku mbuga eno ne batandika okukuula emiti egyasimbibwako. N'aba nga nfudde sibba nkoko, n'aba nfudde sikwata mukazi, n'aba sifiiridde mu kikolwa kyonna kya bubbi, naye nga nfiiridde ku nsonga si masonga ettaano bajjajjange ze baayimirirako okulaba nga banyweza Buganda n'okukuuma Buganda eya leero n'okuba nga tukuuma Buganda ey'enkya. Abantu ba Ssaabasajja mu kitundu kino balabiddwako nga beewunaganya ekituuseewo nga nabamu batudde wansi ku mbuga eno nga bakumye n'ekikomi ku mbuga eno ne batandika okwokezaako ne kasooli. Nekiwaliriza abamu ku bakiise ku mbuga eno okujja engoma ne bakuba Saagala agalamidde. Saagala agalamidde mugira bagikuba okutegeeza nti akabi kagudde eri Obuganda. Haji Bashir Ziraba Kawanguzi annyonnyodde nti abantu abagala okubba ebintu bya beene bye bakozesa effujjo ery'engeri bwete okusaanyaawo Obuganda. Era nga bwe gwali mu mbuga ya Musaale Kangulumira era bakoze kikimu. Ate kino kiyiseewo olwaleero kubanga bakubye amasasi okwagala okutta abantu ba Ssaabasajja. Kibi nnyo. Haji aweze okufa n'omuntu yenna naddala abo abaagala okusaanyaawo Obwakabaka bwa Buganda. Nga Mugerere ntwala okulabula eri abo bonna abeesomye okubba emmaali n'obugagga bya Kabaka. Abantu ba Ssaabasajja Kabaka beesomye n'engoye balaba bakumye ekyoto akabonerako okukungubaga nti Obuganda bukoze eki bulumbiddwa era baweze enkolokoto okusula wano nga balwanirira ettaka Ssaabasajja Kabaka. Ono asabye abawolereza Obwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Christopher Bwanika okutwala ensonga eno ng'ekintu ekikulu kuba ate e Bugerere kirabika nga kisuse we kyandikomye. Mu nsonga zonna esoomooza Buganda ye Bugerere agikwate mu ngeri y'enjawulo ayanguwe okubeera ng'ataasa Obwakabaka bwa Buganda mu ssaza Bugerere. Margaret Sempala Nambinga naye mukiise e Kayunga ategeezezza nti akubiddwa essimu Bunnambiro nga bamutegeeza nti waliwo abasazeeko embuga eno era nti bateesa okukuula emiti egyasimbibwa. Alumirizza muzzukulu wa Kalya famire ayitibwa Musa Wamala okubeera emabega wa bino. Omuzzukulu wa Kalya gwe bayita Musa Wamala azze n'abasirikale era emmundu ekubye Katonda atuyambye buyambi wano abaana bange obutafa kubanga nze bankubidde abantu sitegere na simu gyevudde naye bankubidde nga ndi mu kkanisa ne baŋŋamba ekiri wano kugombola bakuula emiti tulaba abantu bakuula emiti kyenkoze nkubidde omu ku b'emiruka ab'emiruka ne bakubiragana omwami ow'omuluka asoose wano w'Ennamagabi Musaale oyo gwe babadde bakuba amasasi naye nkubira Saava mutabani wange naye najja ku simu naye bamutuuzizza wali ne bakuba amasasi. Ono agambye nti bamaze okuggulawo omusango ku poliisi nga bawabira Musa Wamala agambibwa okujja n'abafere b'ettaka ne bagezaako okukuba abantu amasasi. Tuddewo omusango nga twawaabira Wamala Musa Kalya abaddeko kubanga agambye ne mumyuka wange nti ajja kumutta. Oyo bamulabye butereevu namba y'emmotoka ye tugikutte era mu mbeera efaanana bw'etyo tuguddewo omusango nga tugugula ku ye. Abamu ku baami ba Kabaka babadde bawambiddwa ssaako n'okwagala okubakuba amasasi baliko bye bannyonnyodde ku kasattiro akabaddewo. Bwe tufunye omukisa okutegeezebwako abantu ne tujja mu bwangu tugezeeko okubambushinga n'okubalemesa. Bannaffe beekalakaasa abadde n'emmundu n'asooka ku bisasi mu bbanga abantu beeyongedde okukuŋŋaana n'ajjayo emmundu asobole okuggula ekkubo okugenda. Naye kimu ku kisinga okutuluma save ripooti weeri eraga nti ettaka lino si lya Kalya ettaka liri eri wano Musaale mumyuka alinawo eka ziri 49 era ffe ze tulwanira eno enkulaakulana gye tugezaako okuteekako tetulina buzibu. Bano bagamba nti bajja kufa n'omuntu yenna ayagala okutwala ebintu bya Buganda mu lukwesikwesi olw'ekifere. N'empulira essatu kakati abantu ne bakuŋŋaana kati abantu bwe bakuŋŋaanye nange nenjagala nti bante sinnatuuka bwe bakuŋŋaanidde nendaba oyo Musa n'abantu babiri babadde nabo. Musa yennyini nze ansuubiza n'aŋŋamba nzeyirwanga butave ku ttaka lyaffe tujja kutta. Ebyo bye bigambo Musa by'aŋŋambye ne nzijanga mugoberera wano
ne bajjayo emmundu awo, omu n'ajjayo emmundu ne Musa alina emmundu. Era ennaku enkulu zonna embuga za Ssaabasajja Kabaka abaami be tugenda kuzikuuma, tetujja kuba waka. Ayagala okututta ajja atutte, naye tugenda kufiiririra Obwakabaka, ensi yonna ekimanye. Sikahwa Rosette DPC w'e Kayunga avumiridde nnyo ekikolo ekikoleddwa era n'agamba nti nga poliisi batandikidde ono okunoonyereza. N'abantu bakalya so tuli kunoonya ekyavuddeko okuba essasi ate n'ekyavuddeko okukula emiti n'okutiisatiisa okwo kati tuli kunoonyereza yenna akwatibwako ajja kuba avunaanibwa atwalibwa mu mbuga z'amateeka. Tuvumiriza ebikolwa bwe bityo. Bw'oba olina ensonga ng'olina kwemulugunya ku kintu kyo waliwo emitendera gy'oyitamu. Ono ayongeddeko nti bamaze dde okuyita famire ya Kalya okuli Musa Wamala agambibwa okujja n'abafere b'ettaka ne batiisatiisa abantu n'emmundu. Abo tubayise famire ya Kalya bajje batubulire omuntu akubye essasi yaani ate lwaki yalikubye ate tunoonyereze tulabe kikwata kwani avunaanibwa. Ebitebe bya Buganda wamu n'ettaka bize bisalimbibwako bannakigwanyize n'ekigendo ekyokwagala okubibba nga Luno Mugagge yali akaanye ettaka okutudde embuga ya Buganda ey'e Ssembabule.